kanchogere ku kamera. Mama wa Irene Namubiru tasobya mu maaso g'omwana we. Mu maaso g'abalala mwabogera mulaba nti maama yasobya. Naye mu maaso ga Irene Namubiru nga ye mwana gwe yakeera ku makya n'aleera okumala emyezi 9 n'amuyonsa n'amuweerera n'akola buli kimu n'atuuka waatuuse tasobya. Buli bw'obeerawo nga famire yo ogiinako akakuku wadde be baakusobya oba n'obuzibu gwe ng'omuntu. Bw'oba otegedde ebintu bino osobola okuresolvinga issues n'ekiggo. Naye laba ataddewo space ya myaka 10 that thing is very dangerous. Olaba olupapula luno. Irene Namubiru omutima gwa nnyina n'ogugwe gulinga lupapula kati. Balungi balaati bati. Situations ne zijja ng'emitima gigenda gifunda ogw'omwanda. Obutaanya gitandikidde ddala okufunda. Kati fundidde okumala emyaka 11. Kati gyonna gyakakanyala giti. Baaguba. Omutima gwa maama wa Irene Namubiru guli guti. N'ogw'ono Irene naye Namubiru guli guti. Gwakaluba. Kati omutima ogwo okusobola okugufunyulula tekiva outside. Kiva munda mu bbo, especially omwana. Abazadde mu bulamu bwaffe banjawulo era be bamu ku bitundu banga toyina oba mberedde naye ng'okimanyi gye bali. Sirowooza nti waliyo omuntu ayali adde ng'akeera ku makya n'akirowooza kuba n'akipanga nti yasobola obeerawo nga muzadde we gy'ali oba bazadde be naye nga tayogera nabo okumala nagumu era na bazadde bo naye ng'okimanyi gye bali ne we babeera ng'omanyiwo. Ka Irene Namubiru gwali eyo okirowoozaako ki relationship yo ne bazadde eri etya ambula bitya. Amanya erinnya lyange nze Nambazira Nahid kutuliddewo Real Stories Real People. Ndine mwami Douglas Gawa alimbitiwa byo byonna binnyonnyoleko tugende mu maaso n'ensonga yaffe eri ku mmeeza mu comment section n'ekirala nga sinneerabira obasembeyo kabadde kakodiyo. Mwebale nnyo banga mutu subscribinze, thank you so much, tubisiima. Mwebale nnyo yonna gye musinzira ka data n'obudde bwammwe kubanga si kintu kyangu mwene economy kuteekamu omutwalo gw'obemmeka ng'oteerako data waakulaba content ono. Mwebale nnyo mbala ne comments mwena ze muteeka kwezo videos ku TikTok ewa Irene ku Douglas K. Mwebale nnyo bamikwano tusiima bwongerwa temujjangu okwo. Weyanjuleko nga nakwanjudde dda nga gwe. Abatulaba ku erinnya eryange Oluganda luyigidde ku ye tegabamanya libalinnya erinnya eryange nze Douglas K. Segawa. Mwebale nnyo abatulaba mu nsi ez'ebyenjawulo nga muli mu Middle East eyo bakadaama ne basekadaama mwe namba tomiddeko ba comments zaabwe bambi tuziraba mwebale bagambe mawo kamanyi barakalafiku kale kuyiga tekukoma olabye omusomesezaayo ndi bukiika ng'omwana anatta nnyina wadde siri coach. Mwebale nnyo bambi okusubscribinga namba zeeyongera bambi tubasabeera bw'oba olinayo mukwano gwo naye mukkirize naye asubscribinga ate n'okuvyowinga mu vyowinge gye mukomye okuvuwinga naffe baffeffettera bye munaasingira ddala okwagala ebinaabagasa ebinaabajuna ne maaso eyo nti sho esobola okugituulako era nekolamu omulimu ogw'amaanyi nga tekutamye. Nze bwe nzija wano okwogera ebiseera ebisinga biyinza obutakukolera kati naye mudda biyinza okukukolera era mbasaba busabe mu subscribing mu liking ne commenting ekikyo yagala okukyusaamu genda bugenze mu comment section okitukolere tujja kukikyusaamu kuba mmwe bakama baffe bwe tutakola bye mwagalira temujja kusobola kutulaba. Mbasaba mu subscribing abanfollowinza ku TikTok mbebaliza ejaba gwokuna teguna soboka mbesiga mwe bantu bange mwe bale commentinga TikTok following Brown Skin Events na here Nadia na actually ngenda jitu bayinzobera confused bajja kubera confused so do that for us abantu mwe bali ddala tubebaliza ddala mwe bale kutula
erinnya erya I like the way you introduce that name. So numbers run ahead. Atuddewo olwaleero. Okay, back. Mwami Douglas, relationship n'abazadde kintu ky'amaanyi, kintu kikulu. Era teri muntu ayagala beerawo ng'ali mu bakiyita bukuubagano ne bazadde be. Oba wali yawukanye n'abalala bonna naye nga si bazadde, more so a mother. Naye nga tukirize tugaana, I think you know nowadays nti bamaama ababi nga mubi ddala nga si namutwala ne wa jjajja we n'amugamba sikyayagala namulaba mu nnyumba yange naye nga mwana wowe kolooza ebyo bitandikirawo era bivaawa byenjagala rental coach bwe njagala mumpulirize bulungi era ensonga lwaki to go a bit deep psychological bwe tutunira ku kitonde ekikazi kino tukkiriziganye kyabujja kitonde kino on average kyogera ebigambo emitwalo 8 n'ekitundu on average olunaku 8 Douglas mwe abasajja mwogera bimeka kiri mutwalo gumu n'ekitundu mutusingako nedda mutwalo 8 on average naye omusajja ayogera ebigambo bitono era bw'olaba ng'omusajja ayogera ennyo mutya mwegendereze ayina asomesa that is it now abakazi bano jjukira ebiseera ebisinga obungi emotions zezibatwala bw'otunira ku story yono omukyala gw'obadde yogerako omuyimbi omukugu mu ggwanga lino Irene Nambiru boza kalungi olaba nga bwe nawuliriza story ye olaba nga nnyina yali ayina kyayagala abeere omwana n'akwata ekkuba eddala maama yalaba ng'omwana ono ajeemye oba kitegerekeka nti yamugamba ebintu by'ebidongo baba bayaaye ebiki bikira bw'owuliriza story omwana bwe yagitebezza was it Ragadi saying that once they were organizing abantu ab'okuteeka mu music waabwe edda back then basinkana mami wa Irene Nambiru balina we bakolera omwana wange ayimba bulungi muzadde we yali amusonze tulina kye bayita ebiseera ebisinga abazadde baka omuntu omukulu bw'ajja mu maaso genza ogamba kale mumuleka agende naye nga munda takitegeeza kituufu ate waliwo ebintu ebimu Irene bye yayogedde ffe nga tetumanyi background ya nnyina naye kennyini because tukkiriziganye Irene is a very preserved person. Yes. Kitegeera. Atogenda okulaba n'ebigambo bye kino nakyogererako ne wano buli kigambo ky'ofulumya ebbanga likibaka. Maama yayogeranga ebigambo nga n'omwana naye abirecordinga era yagambye alina akatabo kawandiika ne audios kalimu audio. Oba kitegeera. Tukalinze. Ya terese. Records baleme gamanti ya chaira bwele mama. Ebigambo maama be yayogera ne baganda b'okufuuka ejje against Irene. Kuba bwe yagwa mu buzibu nga bamutsibidde Japan ku misango gy'enjaga. Yeah, remember bana alina myaka emeka. Buli bw'ogwa mu buzibu osuubi bebalina okujuna tebasooka nabuuza yakikoze oba teyakikoze basuubira obaawo naye famire bw'etavaayo buli kikolera bo tukkiriziganye the way terms before all that particular saga happened. Oba kitegeera naye bijja byambula emitima gy'abantu abasinga obungi era gwandaba ku kamera njagala owulirize abantu abasatu mu bulamu bwo tobeerabira omuntu eyakuleetera obuzibu togezanga n'omwera n'omuntu eyakujuna ng'oli mu buzibu amagezi gaterere wadaga basinga gakusonda abantu abasatu bano mu bulabu tobeerabiranga nkusaba neesaba daga naawe owulidde tobeerabira omuntu eyakuleetera ebizibu
tomwerabira. Owokubiri omuntu era mu kizibu oli mu kizibu kamba kumenyere. Abantu bwe batuleetera ebizibu bano bannamba emu abasooka ebiseera ebisinga obungi bakikola mu buta ne mu kumanya. Kati kiri eri gwe gwe bakola mu butamanya oba mu kumanya kiri eriye. Oba okitegeera? Abantu bano abookubiri abakuleetera ebizibu tobeerabira because you get the best experience of people. Tuyiza abantu butya bwe beeyisa nga batuleetedde ku bizibu n'ogamba noono wange otegeera waagwa disappointment ne zijjiraawo. Tosobola kyekimu. Disappointment y'omusajja yanjawulo ku y'omukazi. Ebeerawo etya. Omusajja bw'abeera disappointed oba muyiwa atambula n'agenda kirabika ng'ekiba kitamulumye. Atambula n'agenda naye alwawo okuwona. Omukazi ye asigala n'aluma okumala ebbanga naye n'atambula mangu. Oba nkiddemu mu kitegeero. Kuba obulumi aba abuwadde space ofuluma. Definitely bo basobola okukaaba. Yes. Do you know lwaki Irene Nambiru yamaze ebbanga eryo nga tayogeranga nnyina nga is okay n'akola ne concert ayimba sente zazifuna is okay. Abaana be balina abaana be bazungu bitya bazaala mu Faransa ndowooza. You understand? It's fine. Yeewa obudde living and they move very easily. Mwekamba buulire abakazi they move on very easily. Men do not. Tukanukkiriza n'ogamba ekimala gye mukoma okukaaba omutima gwammwe nammwe okuwewuka. Ekitaliko basajja tulabikanga ebitatumende tutambula ne tugenda naye tuba tetugenze. Kati eno saga y'ono omwana omuwala ono Irene Nambiru oba omukyala katuba kati akulidde ali myaka 4 byalabye abirabye abantu abalabye kyova olaba bagamba ayina amalala yeeraga ajemanyi era yabagambye bwati mugundi ye ayina ebintu byatajja ekutoleretinga ku myaka gye ate ng'erudda mutuufu. Bonna social media nga bamujajinga maama wo biki eno statement kanji phrasing bulungi era abantu mugitegeera. Baali bategeeza ki nti omuzadde tasobya. Kubawo nnyawo taata kubanga balinyidde basoose future z'abaana mu muzadde tasobya. Bufumbo bw'abaana mu muzadde tasobya. In which particular context do you see that statement? Mwekamba buulira Abaganda tebaali bazoole. Tukkiriziganye nti omulembe guno ekibufuga busiru. Otyo? Asimbudde bulijjo. Obusiru butambula nnyo. Ate tukkiriziganye n'ebyawandiikibwa bikyogera. Obusiru kibi. Oba kitegeera? Abaganda baali bategeeza ki waliwo amagezi amakusike oba amakulu amakusike agali mu statement eyo. Kankyogere ku kamera. Mama wa Irene Namubiru tasobya mu maaso g'omwana we. Mu maaso g'abalala mu aboogera mulaba nti maama yasobya. Naye mu maaso ga Irene Namubiru nga ye mwana gwe yakeera ku makya n'aleera okumala emyezi 9 n'amuyonsa n'amuwerera n'akola buli kimu n'atuuka waatuuse tasobya. Lwaki bagamba omuzadde tasobya? Kati kino kyenjagala mutegeere tetukiganye bantu ng'abalala balina obunafu bwabwe bo nga bo naye gwe gwe baakeera ku makya ne beegatta gy'otaali toyina buyinza bubajaji nga nti niwaba yakoze ekibi. Kuba ekibi kye yakukola toli musasula. Ne bw'ona okola akawumbye ensi eno n'ogivuunika tosobola musasula. Tosobola kyo kituufu. Omuzadde ne bwakola gwe toyina buyinza bumujaji nga nze mmange ne bwakeera ku makya nanzitira omwana wange.
kino nkyogerera ku kamera mugamba maama Katonda akunnamulire byonna obuyinza n'obumulekera Mungu akikoleko naye olw'okuba ensangi zino kati tuyina sse tusobola okwogera buli kye twagala abazadde batuyiwa abazadde batuvaamu kati bwaku nekikujjako nti si yakuzala DNA oyina ya mulala nedda ddiyo sigalawo n'akasayi okitegeera bino ebintu byakusooka kufumiitirizaako nnyo nze kye nateeka mu bulamu bwange nti abange we banjiwayo sigenda kwewuunya lwaki abantu abasinga emitima gibakeŋŋentererwa lwaki abantu abasinga essuubi lyabaggwamu balowooza nti abaabwe bye balina okubeerawo ne mu buzibu si bwe guli Nahid Daga tomulabye bukulu Daga yinza okujuna okusinga nnyoko tubalabye bangi oba kitegeera kino era nakigera kanki kutegeera gwe buli bw'onoolowooza nti essuubi lyo liri mu bantu bo newe kino kakiphrasing bwe tewewunyanga nnyo ng'owakoze obubi obuzibu essuubi tuliteeka mu bantu si mu Katonda si kyangu ekyoteeka mu Katonda kataawo okukkiriza kwa kutono kyangu abakyogera bangi nti zikiriza naye they don't believe it inside them lwaki nze ondabira wano ndi omukkiriza atagenda nnyo na mu church being a believer doesn't mean to go to church or mosque each and every day magnitude ya faith yo oba magnitude y'okukkiriza ku buli bwebeera nga ŋŋundiivu omuntu ne bwakumenya tomenyeka ogambe bisuubira era may have a word that I really say even when I'm at work it's expected. But do you believe that most people who get to that level they first go through the hard series they are broken by those very people abantu babatasuubira natuka n'aguma n'agamba anyway kati ndowooza nzireyo kubandikibwa nti kino okuba bibangawo n'oguma so that abajja bakola kyogamba omukyala wange yakoze ekyo and the Bible always it doesn't surprise me that obuzibu munnaye temwina kye mukkiriza ensi ebawo we learn from the hard time that's the problem kati njagala obeera omuntu atayigira mu bintu nga bimaze kutuukako obitangire nasaagala weewunye nnyo nga nnyoka akumenye kikugambidde wano ku sho manya nti ekyo Mukama bwato bwakireese so kati relationship za family tuziteeke nazo tutandika ozitwala nga tulaba eza love relationship romantic relationship timani yo bosubirayo bingi not necessarily as that because ebiseera ebisinga obungi sinti byokaringa ego omanyi okubanga okuzinema wonga akwagala kulwanira naye nakera ku macha you can't avoid that okuvaamu kya nga n'okuyiwawo ekiri eky'obuntu era n'okulumwa nakyo ssebo kyawe olina olumwa naye gwe alumiddwa weekozeemu otya omulimu yes okudda engulu don't break forever okitegeera tukkiriziganye ngenda kumenyera ensonga zino nnya wammanga Irene Nambiruzi ayitamu kati Irene Nambiruzi is not okay believe me it's not fine. She's not obviously you can't be bino biki family will always be family ate teri kikyasinze kubeera kizibu nga kuyunga luganda nnyo ekintu eyani yakinyonyola bakutumamu ebirala ekyo n'okita it's hard but we need to battle it we need to battle it ate kweyo age kati kwali kyekintu kyeyandibadde agamba nti biri maama yitamanyi it's okay ojana kwesanga abasookayo bamugamba bibi nnyo mama nasooka ate bazadde tebasooka wuliriza abazadde abamutawuliza nnyo baana baabwe toba nenya batuka ekiseera nga bali mu age manipulating bwamangu gogwe muganda wange mama dago oyo mulaba yakoze bwekitebwe kiti ne omwana lwakye nankwata simu gwe daga sindika ebinyongo oyitawo wano okitegere tasooka kuwuliriza payo mama mufune mu biseera nga kakkanya omugambe mama nno kyali bwekiti ne bwekiti simanyi nti baali batuddeko wansi They've never gotten a chance because that's the problem. Whenever she comes in, oli abeera upset. Ate awo temusobola newaboyogera bituufu oba biki tasobola obwongo buba bunyivu already. Jjukira kati yateekawo space ey'amaanyi nti omuzadde ate yanyiiga ate omuzadde yanyiiga n'entondo zeeyongera. Emyaka gya ntondo badde otya? Entondo zeeyongera kati n'okumuwa ekisonyiwo wadde omuzadde yakola ekibi kati ate omusango kizibu kati guba guddira era guba gumulya.
bana abantu abafuna bekyetwala people are bad yayina n'obusobozi okunyigira mu magulu n'ofiira omwo. You can be there without your family. People they are lying. No, what are so deep in with them naye nga weebali eyo security eri awo. Era mbasaba neesaba abooluganda bantu bazibu nnyo naye Lwana ggwe asukkulumyemukko mu ntegeera oyo ng'oluganda ebisoboka obyesonyiwa weebale nnyo olina okutambula ebintu bino nga ggwe asukkulumyemu mu ntegeera I court ebintu olina engeri gy'obirabamu okubasinga wadde oli mukulu okubasinga baleke bawangule bw'otandika okukola decisions late fe mu famire yaffe ndowooza nze asembayo nze mu Galanda naye bakulu bange baba bakola decisions bonna mbawuliriza naye nga bakimanyi omuggalanda ono alina entegeera ya njawulo ku ffe sibayisaamu lugaayu yadde ate nga mundabanga omuntu asobola okuwayiza ekinga but I don't. Lwaki nze era ndi sure era nabo bakimanyi nekitaffe akimanyi daga ye abadde agamba atya because lwaki nze kino nakyeteekamu nze asembayo okwo baleke bonna boogere naye obuntu omuzibu bw'abeera omukulu ayagala asuffocatinge bonna tebabayo ne boogera kati nkusaba ggwe asukkulumyemukko mu ntegeera afunye exposure ku myaka Irene Namubiru gy'ayina gye bayita emyaka egy'okuresolvinga ensobi ezaaliwo emabega oba kitegeera mu famire mu mikwano mu buli kimu otuuka mu agi ng'ensi tokyagirwana ng'ensi oli mu kunoonya mirembe na harmony ate emirembe tegiva mu surrounding nga bwe tulowooza emirembe gisooka mu mutima munda kyova olaba bangi abasula mu apartment zetulaba ojo emirembe tebagirina oba kitegeera buli bw'obeerawo nga famire yo ogiinako akakuku wadde be bakusobya oba n'obuzibu ggwe ng'omuntu bw'oba otegedde ebintu bino osobola okuresolvinga issues nekiggo naye raba ataddewo space ya myaka 11 that thing is very dangerous kibanga kukwata olaba olupapula luno Irene Namubiru omutima gwa nnyina n'ogugwe gulinga lupapula kati balungi balati bat situations ne zijja ng'emitima gigenda munda ogw'omunda obutanya gitandikidde ddala okufunda kati fundidde okumala emyaka 11 kati gyonna gyakakanyala giti baguba omutima gwa maama wa Irene Namubiru guli guti n'ogwono Irene naye Namubiru guli guti gwakaluba kati omutima ogwo okusobola okugufunyulula tekiva outside kiva munda mu bbo especially omwana yalina okutuula wansi agambe kale iye maama yasobya ne maama ebyo tubireke tugende mu maaso. This world is about moving on. Omutima guno atandike okugufunyulula guyinza obutaddawo gwonna lwaki olwa intensity n'obudde gye bututte nga bali mu hibernation n'ekipapula nebwokizaawo kati amagunya mangi. That's the thing. So kati ekintu kya Irene Namubiru kino era abaana gye bali eyo bangi naye nkusaba ng'ogenzeeko ku ssomero Mukama yakuwa amagezi amazaale lwananga bwe kisoboka oyunga oluganda. But I think healing takes time. Era tebagenda era like going out of those traumas that they are having kubanga kati okubanga wafuna kubanga zisendooza Irene teyakera bukezi kumacha nafune kweli lyo nelisobola mu distancing for those years kati atenjagala kano kanzijidde amagezi gange gazi zizenga mpola scenario nga zegatta waliwo punchline eyajja nemukuba hard anti nga gattako ate oya chipe yaliwo from back then ne baganda we teyali nungi nnyo naye nga ya compromising tewali buzibu nate ke ya compromising ako ngaakyali nga talina na sente bulungi
yandibadde compromisingira ddala ng'alina. But isn't that being a people pleaser? Gwe kwewa mirembe. Irene Namubiru bwa reconcilinga ne nnyina yasinga kifunamu okusinga nnyina. How? Okay. Not only the mother, by the way. This is the whole family. Definitely, it's under siblings the fulcrum themselves. Yes, the fulcrum of all this is the mother. Yes. Bano bonna basabonetse wansi. Because the moment she reconciles with the mother, bano bonna they will break down. Bagambe okay, baba mama it's fine. Mbochitegeera. Kana magezi gabadde gazze. Kintu kyangu okibuzizza. Sorry. Sorry about that. Well, togera ku healing space. Muntu aba yeetagamu obudde okuwona. Definitely omuntu aba yeetaaga obudde okuwona. Wadde nga ery'ebbanga ddene. Ate ebbanga gye likoma okubeera eddene. Omutima okuguba. N'ekiwundu kiri nakyo okubeera very septic. Kiba kitegeeza kijja kwetaaga eddagala ly'amaanyi, kijja kwetaaga obudde bw'amaanyi. Maama obudde bwatakyalina bulungi. Gw'obulabayo. Irene wabeeredde mu myaka 4 nyina ali mu emeka. Kyogamba. Wadde ebbanga eri healing ddene nze ndowooza n'eryamuleetera okubanga the heart went so tough and bitter. Nayo lyali ddene. Ng'ajja ya abiraba ng'omwana. And remember African society or parents bakola ebintu ebimu abaana abwe ne batabaloza nti abaana balumwa. Amagezi gange gakomyewo. That's why I was driving you back. Yeah, webale na ku driving back. Abazadde abasinga oba abantu abasinga boogera ebigambo nga tebiva ku mutima, tebiva ku ndowooza, biva ku lulimi. Tukyawule. Nzadde agamba ekigambo n'ogamba yanzaala. And it hurts you deeper. Ate ye nga yakivaako nadde. Kati woba oli mwana ali bino mugane mama wali ku ki? Nagamba wanyiiza. Njagala kino ekintu nkibannyonnyole bulungi bambi mbasiigire ekifaananyi mu kitegeere. Abantu boogera ebigambo nga biva mu sources 3. Mu bwongo, ku lulimi wano ne ku mutima. Ebiseera ebintu ebisinga obungi omuntu bw'aba alina obusungu, ebigambo biva ku lulimi. Tebiva mu bwongo. Obwongo bwe tebubeera stable at all. Buli maama wo bwe yanyiiga nga yagamba kankukuba enkwettire, gwoza era yagala okwettira. Kankube paka ojo omusaayi. Okitegeera? Yali tayagala kwettira bw'alinga busungu era kyova olaba bwe yaddanga n'obusungu bukendedde nga yanyiga muwala we ebiwundu. Naye nga yamwekubidde. Zakwejanjabira. Kati njagala muberere ebigambo bya maama ono tukkiriziganye byali influenced ne baganda ba Irene kuba tebamwagala okusinziira ku story gye nawulidde. Kati aba maama ye olw'okuba saga yatuuka ku mwana ono n'ayogera ebigambo ate n'abiddiriŋŋana. Ebyo ebigambo byali ku lulimi tebyali ku mutima. Njagala mukkiriziganye nange omwoyo n'omutima gwa maama wa Irene Namubiru munyiikaavu. Nti kulwaki nti omwana we ali bw'atyo nti omwana we abazadde bano balaba bwe bakula mu myaka egyo baba n'entonda abatayagala kunoonya. Actually bafuuka nga ffe ng'abaana. Ne waba akunyiza abayagala list open gw'oba osooka. Thank you so much. Gw'oba osooka omugambe naye kati English we call it to break the ice first. Yes. Kati gwe bw'oddeeyo n'osirika ye ebintu bye yabikola yakuzaala yakuweerera. Kandi kagamba naye omwana oyo nga tasonyiwa kalina omutima omubi. Ayinza n'obutakwata ssimu okukubira. Yes, cause amanyi ko ye yakafuula obusungu. Nga yakafuula entondo. Oba kitegeera. Ate era nga gy'emyaka. Bali mu menopause. Bali bagaseko stress. Teyayagalwa bulungi. Exposure omwana omukyalo ono Irene Namubiru gyali. Actually yali badde akita. Wakati naye akuze alaba byayitamu. Bimuluma. Ayina okimanya nti ne maama we yaliko omukyala lumu nga tannabeera maama. Tukkiriziganye. Abakyala n'abakyala always we babeera wabeerawo obukuubagano. Nkiddamu. Abakazi n'abakazi always we babeera wabaawo obukuubagano. Kyova olaba ne mu malwaliro abakazi n'abakazi tebaagala kwekolako katugambe. Attention ya mukyala munne. Kyova olaba ffe ne tuba tuli ku mirimu. Ekitonde ekikazi kitwanguyiriza nnyo.
naye omukazi agamba nsagazo yankoleko njagala gwe abankolako oba kitegeera obwo bukubagano senga obumanyi omutima gukubukala ate kankubuulire emirembe teri agenda kugikuwa nkyogerera ku kamera wano emirembe gwajeewa nze daaga buli eyanyeeza neyandyaza amaanya mugamba it's okay tusigale nga twogera twabireka tukuze tubireke ensobi zikola balamu tezikola bafu nkankikubulire wano ali ku kamera bw'osuubira nti omuntu gw'olina kaabe kitaawo kaabe nnyoko kaabe ab'eŋŋanda zo kaabe mukwano gwo kaabe musomesawo kaabaani mbutali kusobya olina ekikyamu ku bwongo abo bantu ng'abalala omulamu yasobya omufu tasobya bw'aba maama yakola ensobi ze tolina bbeetu limunenya katonda yayina nga ze zajja zimugonjo siggwe bwe wava statement omuzadde tasobya ba ku mulembe guno ogwonoonese who said nti omuzadde tasobya where did they write it oba kitegeera omuzadde eyo statement abantu abasinga mu magezi g'abantu bano aba bulijjo ba millennials tulowooza mu take it lightly it's okay